Leero abasiraamu okwetooloola ensi yonna bajaguza ng'eno esaalibwa oluvannyuma lw'okumalako ekisiibo ky'omwezi omutukuvu ogwa Ramadan nga buli Idi eno lw'etuuka jjajja w'Obuyisiraamu Omulangira Kasimu Nakibinge agabula abasiraamu ekijjulo okubeebaza okusiiba. Ne leero abagabudde ekijjulo ekyetabiddwako abakulembeze mu busiraamu n'aba gavumenti eya wakati nga bano kubaddeko Minisita wa Kampala Hajjati Misa Kabanda, Lord Mayor Ssaalongo Erias Lukwago, omumyuka wa Katikkiro asooka Hajji Twaha Awaase n'abalala. Bw'abadde ayogerako eri abagenyi be, Omulangira Nakibinge asoose kwebaza Katonda abasobozesezza okumalako ekisiibo era n'amusaba akkiriza okusiiba kwabwe ng'ayogedde ku mataba agatta abantu olwa Namutuka w'enkuba eyafudde emba gye buvuddeko era n'asaasira abaafiirwa abantu baabwe. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala atusobosezza okuba wano olwaleero nga ntwala omukisa guno okuyuzaayoza abantu ba Katonda mwenna Allah okutusobozesa okumalako omwezi omutukuvu ogwa Ramadan nga tumusaba akkiriza okusiiba kwaffe era atuweemu mpeera nnyingi. Abantu abamu obulamu ne bugenda olw'amataba agaagwa mu kibuga n'abalala ennyumba zatuusibwako obuzibu. Tusaba Allah nabo abasibe ebimyu asobole nabo okubataasa. Asinzidde eno n'asaba gavumenti n'abakulu mu kitongole kya KCCA okufuba okukola ku myala era n'asaba abakulembera ekibuga okukwatagana n'okukkiriziganya ku butebe bayinza okukola ku bintu ebisoomooza abawejjere mu kibuga Kampala n'okusingira ddala eky'amazzi. Mu ekyo neegatta ku maloboozi agasoose okusaba abalina obuvunaanyizibwa mu KCCA, Ministry ya Local Government ne mu gavumenti ya wakati okutwalira awamu nga bwe tubeebaza okukola enguudo tubeebaza n'emyala nagyo mugitunuulire era musobole okulaba nga mugigogola buli kaseera. Omulangira era alaze obwennyamivu olw'effujjo eryalabikira mu kalulu k'e Kawempe North ng'agamba nti ebintu nga bino tebisaana kubeera mu ggwanga lino ng'asaasidde bannamawulire abaakubwa kyokka n'abalabula okubeera abeegendereza nga bakola emirimu gyabwe kuba teriggulire lisinga bulamu. Wish to join others in sympathizing with all those who were brutalized by the people who were supposed to protect us. I'm saying it was uncalled for, and there's no need why people should take that route, using electric cables on Ugandans in the name of what? I've always said it and I always repeat, you cannot use force to change somebody's view. Omulodi wa Kampala Ssaalongo Erias Lukwago asabye gavumenti okuwa ekitongole kya KCCA essente kikole ku myala ng'alabudde ne bannayuganda okwetegekera akalulu ka 2026 kuba ebyali e Kawempe biwero. N'obuzibu twakola drainage master plan sinti bya council ffe twayisa dda 2016 ne tugala tukole emyala eminene 8 abakugu ne babala nti twetaaga $1 million 220 tetunnafunako n'ekikumi bwe kiti. Ono Minisita Misa Kabanda amwanukudde n'amusaba okukomya okunenyanga gavumenti wabula bakwataganire wamu ng'abakulembeze okusobola okumalawo ebizibu ebiruma bannakampala. Nja kubasaba mukole emergency council. Bwe tunakola emergency council tulabe tugenda kukola tutya. Mu kifo ky'okukola blaming games tulabe nga emergency council tugamba tugenda kukola kino. Kye munajja mu council kye tugenda okukola ki? Kye tugenda okukola. Naye bwe twogera miliyoni bwe ziti nze nga nze sikwatanga ku ssente ate simanyi gye ziri. Ono naye avumiridde effujjo eryeyolekera mu kalulu k'e Kawempe era n'asaba abaalinnyigiramu babonerezebwe ng'agamba nti newankubadde wa kibiina kya NRM naye ebyali e Kawempe takkiriziganya nabyo. Sobola kugamba nti ndaba omuntu nga bamukubye ensanyuke era sobola kisapootinga nti tukole ki era tukivumirira. Tetwagala fujjo, tetwagala kukuba bannaffe, twagala buntu bulamu. Paul Kakande yakusakidde emboozi eno ku KSTV agaleero.